Kati okusinziira ku bigenda maaso omukulu Ssuuna Ben yagamba nti teyagula naawe ettaka. Kati gwe erinnya lyo lyajja litya okubeera ku ndagaano yammwe babiri ku kyapa? But good enough mu interview gye nawulidde ng'alagira yagambye nti nze namukubira ekkubo okutuuka wano. Kati ate aba agamba atya nti nno tetwagula babiri ng'eno girabyeko. Olina kyotalabe kyenkulaze? Ne receipts naye azireete nga bw'agamba. Byonna bireete. Ate Adija sibbye. Singa nzibye omuntu omubbi ku kyapa kwandibaddeko Nambwayo Mary. Naye kuliko ani? Kuliko Nambwayo ne Ssuuna Ben. Oshegedde omuntu omubbi omukulu yandibadde ta accessinga wano. Naye yabagambyeko nti nzija ne bangoba. Oshegedde omuntu omubbi mazima nga nina Katonda sirina muntu gwe neesigamyeko nti wuuno sirina maama sirina taata nja kuwangula. Nja kuwangula. Omuntu agamba nti talina maama talina taata abankwasa ne bagamba nti nno nina omukono ogundi emabega. Omukono gwe nina ogwesuddeyo bati ye Katonda. Naye tokaaba kijjako okuggwa. Oba singa mbadde mbeera nandikubidde ku maama ne mugamba maama mbeera bweti. Sajja akoze bw'ati. Genda ne mu bitabo nasayininga nziggyeyo ekyapa ku lwa gundi ne gundi kubanga nze gundi era okitegedde. Ate lwaki bagamba nti oli mubbi? Ndi very confused. Siri mubbi. Bwe mba ndi mubbi amateeka weegali. Twalabye omukyala eyavuddeyo ng'agamba yenna alongo bulijjo Ssuuna Ben Ssaalongo era ng'agamba nti mujjawo. Adija Omumanyi? Naalongo yankubiddeko ku ssimu. Mumanyi ganye? Yankubiddeko ku ssimu kyenyinza okugamba. Yankubira. Yakubidde ngaani? Nangamba how are you? Tamuke how are you? Ne tubako bitwogeramu ng'abakyala. Ne mugamba embeera ejja kutereera gwe gumiikiriza. Ate kati ye yabadde akaabira gwe ennaku Naalongo. Mujjawo. Kyo byonna bisoboka. Kati ku lwaki Ssuuna Ben akwegamba? Yakugambako nti nno akwagala vambulamu bwe. Lwaki akwegamba? Nga neegaana atya nti tamanyi Nambwayo takola. Lwaki agamba nti mwali ba mikwano ate nga mwali mulaavu? Kasita naawe okirabye. Olina kyotalabye maama. Kati mwagera ku makya nga muteesa mutya tubuulire. Majija ebintu ebyo biwanvu nnyo. Kuba nze namugamba nti omuntu alina okuzimba. So kati omukyala ajja wano eno okukulumba ate ye yaaliwa? Bajja bongo oyina bangi. Ojja wangena akola ki? Oyina bayitirivu. Omukazi ajja wano okukulumba ate ye ayagala ki? Nja kuba nkulimbye. Tannayogerako nange nti njagala ano kubanga ojjukira oli eri nina interview gye nakola. Ne mbagamba nti nno n'oli eri lwe yajja omukulu omukyala we yaliwo. Era nagenze ku poliisi ne nzigulawo keesi. Naye omuntu oyo ajja wano eno. Ajjawo ne vidiyo ngenda zikulaga ziizino nga emmotoka ye eri wano eno. Abazze kukola ki? Nja kuba nkulimbye munnaye. Nja kuba nkulimbye. Temunnaba kuteekako security camera mulabe oba asitamako gate awo? Iyi emmotoka yiino kati ayimirira sayidi eyo.
ye bwe bamukubidde ku poliisi ng'agamba mbu lwakuba tatuuka wano eno niya okitegedde. Kati gwe wategedde otya nti oyo omukyala abazze ajjiridde gwe? Kuba mumanyi. Bayagala nako n'emukulu. Nakati ndowooza bakyali bonna. Kati yabadde azze kukakasa oba gwe oli mu nju? Yabadde azze kukakasa oba gwe ali mu nnyumba kaka. Kuba ekifaananyi. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Hadija Kigozi bwe bale kutulaba mwe bale kusubscribinga. Ndine mwana muwala Mary Nambwayo. Ate nga twagala bere nga tutangazaamu ku interview ya Suna Benje yakoze olunaku lwaleero ne Bajjo ku nsonga z'ettaka n'ennyumba yaabwe. Mwe bale kutulaba bannange. Bw'oba oli mpya ku channel nyiga kagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok beera ng'otufollowingako bulambalamba. Oli otya mukwano? Awo ndaba nina mu kisenyiga. Nafunye mu kisenyiga. Olina noziya. Musenyiga. Omusenyiga. Ndabye. Walabye omusawo? Ndagendayo. Gendagendayo labisa. Embeera kati ebiita. Kati sabe Katonda bijja kutereera. Kamanyi ewali Katonda buli kimu. Teri kigaanyi. Kamanyi bagamba. Buli kitasoboka maaso ga Katonda kisoboka. Olaba ennyanja yeeyawula abantu ne bayitawo. So maaso ga Katonda buli kimu kisoboka, teri kitasoboka. Embeera ejja kutereera mu linnya lya Mukama. Kati okusinziira ku bigenda mu maaso, omukulu Suna Ben yagamba nti teyagula naawe ettaka. Kati gwe erinnya lyo lyajja litya okubeera ku ndagaano yammwe babiri ku kyapa? But good enough mu interview gye nawulidde ng'alagira yagambye nti nze namukubira ekkubo okutuuka wano. Kati ate aba agamba atya nti nno tetwagula babiri. Okitegedde omuntu omuleese omukubidde ekkubo erimuleeta muli bameka? Muli babiri. Ogamba otya nti noba tewagula naye? Kubanga nze kye neebuuza erinnya ly'omukyala libeera litya ku kyapa? Ani yaggyayo ekyapa? Gwe? Ekyapa nze nkirina. Yogwe wakijjayo? Kati ye Suna Ben yali ali luddawa? Namugamba. Tikanzijeyo ekyapa. Namugamba. Namugamba. Ne mugamba nti kanziyo ekyapa era ne mugamba ekyapa nze nkirina. Kati ye yategeera ddi nti ku kyapa muliko babiri? Ben talina kyatamanyi. Yali already akimanyi nti ku kyapa muliko babiri? Era n'okugenda okujja wano yali akimanyi. Nti kwoli naawe ku kyapa? Kati gwe ki ekyakudrivinza okujja okuyingira ennyumba etannaggwa? Ddala kituufu omwami yabadde ayagala ayingiza mu kyalo nga bwe tuwulira? Maybe kibaawo naye sigamba nti ku drivinga sinze omukazi asoose okuyingira ennyumba etannaggwa. Naawe ndowooza 99% mu Uganda abantu abasinga bayingira ennyumba esinga bazimaliramu nga bali munda ngo inspectinga nti kino no bakikole bwe bati, kino bakikole bwe bati, kubanga bw'obeeramu munda olaba nti kino tekiteredde weetaaga ottereezamu bwoti, kino tekiteredde weetaaga ottereezamu bwoti. Ate dhani okuleka nti ziri eri ssente z'omalira mu bupangisa n'ozimalira wano eno n'ebintu nebibeera nga bitambula bulungi. Sinze asoose. Okusinziira ku byogera nga Ben akwegaana nnyo
okunegana alaga nti nekyapa tolinaako yadde nekyewa contributinga anti kati awo waba anegaana kooti weeri bintu wabitadde mu kooti kooti esobola okulamula kooti weeri kati okuva lwe wajja wano embeera eri eti embeera simbi namuwulidde agamba nti nno twagula waneeno nga tuli ba mukwano njagala nkulaga emesegi zino Hadija olabe nti oba abantu g'obabuulire oba osobola okugula ne mukwano gwo ng'omugamba bw'oti kati kiro kye yali ategeeza nti mwe temuli baagalana kati ate ono omwana gw'olina waani owe bw'aba agaana tugende ku DNA wandiwujjiza entaka zizeezo zino zireke nsoma eriwa nsoma eno anti yeeyo yebadde ntabudde tugenda mu ddaawo baby babes waliwo ebikwetaagisa wano Kamoga abadde ayagala kwogerako naawe n'omuzimbi ono abadde alina kyagamba era n'akusindikira pulaani y'ennyumba right mama baby daddy wamuteekako obusuuna beeni ate siri si ye taata gundi erinnyanye kati ku lwaki suuna beeni akwegaana yakugambako nti no akwagala vambula mubi lwaki akwegaana nga neegaana atya nti tamanyi nnambu aye takola lwaki agamba nti mwali ba mikwano ate nga mwali mulaavu kasita naawe okirabe olina kyotalabye maama kati mwagera ku makya nga muteesa mutya tubuulire Madija ebintu ebyo biwanvu nnyo kuba nze namugamba nti omuntu alina okuzimba okwekulaakulanya ne muleeta eno good enough omuntu eyatugira yatuyamba amanyi nange mumanyi era n'atuwa ku ssente entono ate ku kibanja mpola kati lwaki bakuyita omubbi siri mubbi era singa mbadde mubbi singa bankasusa edda bagezaako naye amateeka ne galaga nti nno siri mubbi Adija singa mbadde mubbi omuntu omubbi ekyapa ekyo kyandibaddeko Mary Nambwaye nga ne wano eno omukulu tebamukkiriza kuyingira y'omubbi yo yaba yewaŋŋamizza nga azze n'amaanyi naye siri mubbi kubanga omukulu ajja n'akola byonna by'ayagala nga teri amukutte ku mukono mukulu Kamoga omuyita otya lwaki anti okusinziira ku byogera ku mutimbagano nti ate yakukolera ku kyapa ate ekyapa n'akikwata n'akiwaggwa ate n'ateekako erinnya lyo nga Suuna Ben takkiriza nanti kaakati bw'oba ojjayo ekyapa buli omu asobola okuggyayo ekyapa ku lwa munne oshegedde era ekyapa tebasobola kiwa muntu nga like tokitegedde kyegamba tebasobola kiwa muntu nga tabaddewo mu process eyo oshegedde nga azze buzi at the end n'agamba njagala ekyapa ekyo era basooka contacting oyo oshegedde tebasobola kati Adija kuwa kyapa nga tewaliwo permission y'omuntu gwe muli naye ku kyapa n'ekirala tebasobola kuwa kyapa nga mu process nti kugula kukola ki nga tobaddeemu okitegedde okitegedde ettaka temwaligula babiri there is no way ofuna rights ezijjayo ekyapa ekyo era osobola okugenda ne mu bitabo na sayininga nzijjayo ekyapa ku lwa gundi ne gundi kubanga nze gundi era okitegedde ate lwaki bagamba nti oli mubbi ndi very confused siri mubbi bwe mba ndi mubbi amateeka weegali twalabye omukyala eyavuddeyo ng'agamba yenna alongo bulijjo Suuna Ben Saalongo era ng'agamba nti mujjawo Adija
omumanyi Nalongo yankubiddeko ku ssimu. mumanyi gani Yankubiddeko ku ssimu kyenyinza okugamba. Yankubira yakubidde ngaani naŋŋamba how are you? Tamuke how are you? Ne tubaako bitwogeramu ng'abakyala. Ne mugamba embeera ejja kutereera gwe gumiikiriza. ate kati ye yabadde akaabira gwe ennaku Naalongo mujjawo Kyo byonna bisoboka. yabadde akaabira gwe ennaku Byonna bisoboka. kubanga omuntu w'otuukira omugamba nti embeera ejja kutereera aba ayinako byakugambye. Voice notes nnyingi weeziri lwakuba basaagala ebyo bigendamu nnyo. Omukulu tumuwa ekitiibwa kye nga taata w'abaana. naye already Naalongo voice note yazitaddeyo dda ku mutimbagano. Well and good. kati ye yabadde akukubira ng'akwadvisinga ku ki okugamba nti nno va mu nnyumba omusajja muviire omusajja bw'aba takwagala omuleka. Gye yampadde advice. Nja kumwebaza nnyo okubeera nga mpadde advice eyo. Omanyi kiteekinga bold decision omukazi okuwa mukazi munne advice. Nja kumwebaza era webale nnyo maama. kati bye yakugambye ogenda bikola Ebyokukola ki? ebyokuva mu nnyumba omusajja muviire oba takwagala. Yamugambyeko mbutanjagala nesibako bwe yagambye. Omusajja ye nakyogera. omukyala tosobola kwesiba bye batakwagala. vaayo genda ofuna obulamu obupya. Buliwa. Sinnabutegeera. Kale. kati osazeewo osule mu nnyumba etannaba kuggwa. Mukama yatuyambye. Waliwo abatandise ekikwekweto ekyokubeera nga tugimaliriza. Oba naawe otweyungako Mukama ng'akutaddemu ekisa. Nange wendi ekisanze ekirina okuva edda. Saba Mukama akuteekemu ekisa. Bambi misinga kasimayiro kaako nansonyiwa. Toyagala aseke. Onansonyiwa misinga kasimayiro ko ng'ogamba nze gyetiri. Nze firimu sita. Nambwayo okimanyi nti olina eddalu. Eddalu lyeritya. Efujjo. Ddala nkakasiza nti mweno relationship gwe gyetiri. Okozesezza amaanyi gonna n'oggyayo obukyala. Ate butya. Olwaniridde abaana. Kino kyoliko oli ku fight y'abaana. Kikolebwa mukyala mugumu. Si buli mukazi nti akisobola. Golowooza bameka abakyala ababadde ne babba baabwe ne bazimba amayumba oba omusajja n'abaako ne gy'agenda abafamire ne bajja ne bamuggyamu. Kati gwani ayinza okuggyamu eyo ennyumba? Katonda. Era kati watukiikiridde abakyala ffenna gwe Gerardiwa mu ggwanga. Don't say that. Oyigiriza bangi ekyokukola. Ozibudde amaaso g'abantu bangi. Bw'oba nga oyimiridde ku mazima buli kimu kisoboka. Bw'oba nga oyimiridde ku mazima. Era omuntu tobeereyo nga weetiitirira nti yeerere. Yimirira ku mazima ogambe nti kyekino ekituufu. Bw'oba nga olina evidence nti ekituufu kyekino kiyimirireko. Nga bw'ogamba Katonda nnyimiridde mu nsonga eno wabula nsaasira nsobole ogivvuunuka ereme kuntwala. Kuba ebintu bibeeramu obulamu n'okufa ebintu nga bino. Naye ogamba Mukama Katonda wange era nze bwe nali ntekinga step nafukamira. Omanyi nsabira brother one Makaba. Nafukamira ne mugamba Mukama, I'm going to take a bold step. But be with me in whatever I'm going to take. Era ndi wano eno si maanyi gange. Si buyinza bwange. Wabula Katonda. Bw'oyimirira ne Katonda ng'otambulira ku mazima buli kimu kisoboka. Teri kitasoboka. Teri. Era bavemu ebyo nti Gerardi oba ki. Omukyala bw'oba oli eyo nga naawe olaba nti nno ekintu ekyo kigwanidde
tolaba mukyala wa Quraishi gwe baali baagala ave mu nnyumba naye nga bali bazze buzi tebamanyi biki bye bakoze ate nno ye teyalina ku ndagaano okitegedde nti oba ki naye yayimirira ku mazima nti bannange tukoze n'omwami wange wadde famire eyo ebadde temmanyi obanga ye omwami oba abagamba birala naye tukoze n'omwami era yamala n'awangula nange nga nnyimiridde ku mazima nga nnina Katonda sirina muntu gwe neesigamyeko nti wuuno sirina maama sirina taata nja kuwangula omuntu agamba nti talina maama talina taata eyo ne bagamba nti nno nina omukono ogundi emabega omukono gwe nnina ogwesitudde bati ye Katonda naye tokaaba kijjako okugwawo oba singa mbadde mbeera nandikubidde ku maama ne mugamba maama mbeera bweti sajja akoze bwati bannaye abasajja mutukaabya amaziga ate nga bino ebintu tukolerera baana bammwe naye temumanyi Salongo weekube mu kifuba otule wansi ne Mary mugguse ekintu kino nga bwe mwakitandika it is very shameful okulaba nti osobola okuvaayo mu public ne weegaana omwana ono nga bwe mwali ab'emikwano ate nze nga meseji zammwe ezalaavu nzirabye noziraba ate zaakokyo waneeno waliwo wetwali tuzze waneeno nagamba omukulu embeera eno yonayona teyandibaddewo nze era saagala mu mawulire naye akimanyi nze mbadde nkola emirimu gyange ate gy'obadde omanyi naye nga I'm behind doors nze sibeera mu mawulire naye nembeera yonna yabeerawo kubanga nange njagala eddoboozi lyange liwulikikibwe nsobole okufuna obwenkanya okitegedde ate singa tebankolako violence eyaliwo yonna nensirika nze nandize ne tutuula nga ye omuntu bwagamba nti reason ye okuyingira waneeno kubeera nga nnyumba tennaggwa nanimugamba katufuneko akasenge tuteekeko oluggi okitegedde oba naŋŋamba katufune ewantu ogira obeerawo byagamba nti nno eri nalekayo emyezi 3 akuba ebintu ebimu basaagala bigenda tubuulire kubanga ye yatubuulidde birala ate kati twetaaga okutegeera amazima kituufu naagamba nalekayo emyezi 3 ye yasasula emyezi emeka yababuulire emituufu gye yasasula nze mba njagala ye ayogere amazima nti Mary namuwa ssente bweziti n'alekawo ssente bweziti kati wagenda okuva mu nnyumba nga bakubanja anti njagala ye ave yagala nti namuwa ssente bweziti n'alekayo ssente bweziti tobola nze waneeno kuddamu ebyo byayogedde saagala kulumbojja nti oba ki oba ki oba kumuvvoola era saagala kuvvoola taata w'abaana sikikola naye nga ekituufu kyekyennyumba walekako emyezi agendalaba oba teri mupangisa mulala anti era ennyumba newolekamu emyezi ye landlord aba tayagala kumanya oba ofulumya ateekawo butanti kati yaabo ayogere nti yampa ssente mmeka era ennyumba yali ya ssente mmeka ebyo zikyoze ensaagala zigenda munno kuba ziba zituvvoola nga ffe olwedde Naalongo yabavvodde dda yagambye omukulu talabirira baana okijustifyinga otya bw'ababa obuyambi butuuka abasajja bonna beebamwe basajja bonna ensi yonna terabirira baana ate olowooza nkulima olowooza njagala kukwogeza abasajja ensi yonna nina omwana ali 6 years obutata tamulabirira ate kati nze mmanyi ndi mukazi mukozi ebyo si kuba simbi sitawaana bwaleeta ng'aleeta ezayo si za pisto Naalongo nze empeerezayo ogundi backslip waleeta ng'aleeta bw'aba tafunye n'ateekayo Naalongo yagambye atya nti omukulu talabirira baana era n'akugamba nti naawe w'obeera owulira biganye vaawo
Naalongo. Kyogamba tewabiwulidde? Nabiwulidde munnaaye. Obadde agambye nteerako? Mbadde era njagala mbikuteeremu oba tewabiwulidde. Naalongo. So kati munnaaye totya kutubuulira mazima. Basajja twabavaako bakola bye baagala. Babavaako dda. Katubabeereko. Ate gwe ntiri kasita oyogera bwoti atukkiriza kyogamba. Naye mpulidde omukulu agamba nti n'abakozi abali wano eno sibamanyi, naye njagala otwale ennamba ya yinginiya eno omukubire omugamba ani yamuwa omulimu wano. Tumukubireko kati. Essaawa nayinza okuba nga yeebase naye omubuuze ani yamuwa omulimu bw'atabanze nnambwayo era yinginiya yakyakola yinnya nze namuwa omulimu. Kwegamba ennyumba wagigira ddala from grass. Nze namuwa omulimu, njagala omukubira omubuuze ani yakuwa omulimu. Ne pulaani yegwe wagikuba ey'enju nga gwamanya ekisenge kyammwe bw'oyagala kituule. Nga bwagamba mbu simanyi muzimbi okubira yinginiya ogenda gitwala omubuuze ani yakuleeta ku ground n'akulaga kuba waaliwo akatimba awo poloti eno twagisala ku poloti eri endala gy'olaba wali. Okitegedde kwe twagisala kati ne tugira eno nefuuka eyaki eyaffe. Omubuuze ani yakuwa omulimu, waliwo akatimba nga kalina okuvaawo, yasooka nattayo emitwalo ntebe saagala ntigenda mu Yabasaba ssente mpitirivu tofaayo, ffe tugambe nti yabasaba ssente, ffe tujja tegeera nti yabasaba. naye nga ye mukulu kyagamba mbu simanyi muzimbi ali wano. Ebyo byonna atulimba Ayogera amazima. naye kati omukulu lwaki tayogera mazima kyekisinga okunyiiza, lwaki tayogera Nze evidensi yange eno girabyeko. Olina kyotalabe kyenkulaze ne receipts naye azireete nga bwagamba. Byonna bireete. Ate Adija sibbye. Singa nzibye omuntu omubbi ku kyapa kwandibaddeko Nambwayo Mary naye kuliko ani? kuliko Nambwayo ne Suunabbe. Okitegedde omuntu omubbi omukulu yandibadde ta accessinga wano naye yabagambyeko nti nzija ne bangoba. Okitegedde omuntu omubbi. So kati omukyala ajja wano eno okukulumba ate ye yaliwa? Bajja bongo oyina bangi. Ojja wange nakola ki? Oyina bayitirivu. Omukazi ajja wano okukulumba ate ye ayagala ki? Nja kuba nkulimbye. Tannayogerako nange nti njagala ano kubanga ojjukira oli eri nina interview gye nakola ne mbagamba nti nno ne oli eri lwe yajja omukulu omukyala oyo yaliwo era nagenze ku poliisi nenzigulawo keesi. Naye omuntu oyo ajja wano eno ajjawo ne vidiyo ngenda zikulaga ziizino nga emmotoka ye eri wano eno. Abazze kukola ki? Nja kuba nkulimbye munnaaye, nja kuba nkulimbye. Temunnaba kuteekako security camera mulabe oba asitamako gate awo? Iyi emmotoka yiino kati ayimirira sayidi eyo. Ye bwe bamukubidde ku poliisi ng'agamba mbu lwakuba tatuuka wano eno niya okitegedde. Kati gwe wategedde otya nti oyo omukyala abazze ajjiridde gwe? Kuba mumanyi. Bayaganya naako n'omukulu. Kati ndowooza bakyali bonna. Kati yabadde azze kukakasa oba gw'oli mu nju?
yabadde azze kukakasa oba gwali mu nnyumba kaka kuba ekifaananyi nkalaga abantu abali ku HK Media yabadde ayagala kakasa oba ddala wayingidde amawulire nga tegamumaze ayagala jja alabeko kyetaaga kuba naye ne tumunoonyako kyetaaga ne tumunoonyako n'atubuulira ekimuleeta wano mukyala ng'oli ku kizibu onaabeera oli awo nga waliwo n'omulala ajja naye naakola ntya onaakola oti amanyi waliwo eweefuula omugumu nebikuggwako badde olwaleero ogenda mmenya rekodi mmaleko interview nga siseese naakola ntya onaakola otya ng'omukazi azze kola atya nze nambwayowa akakazi kati oyo omukazi kakazi ngamba nze akakazi akatono akatalina kyo kikazi big masafu kati oyo omukyala bw'ajja wano eno gwe wamukwatiriza otya wategeera otya nti ajjawo amulaba nali waggulu wali ogenda okulaba emmotoka ye n'emmotoka y'ogimanyi naye Mary bannange oli detective mu nsonga eno buli kigenda mu maaso okimanyi tolina kyotamanyi era n'okujja wano wazze ng'omanyi nti bw'otajjeewo kyalibeera ekizibu nga mutuuse ku house warming tekibeera kizibu kati oyo omukazi akuwa nsonga ki ey'okujja wano yali ayogeddekokko n'omuntu oba n'omulengera ng'ayinako ebintu byakola oba asitama ku geeti awo ku kigo ajja n'atambuliza wano eno emmotoka kati yazze n'adda wano eno emmotoka nebawa wali yabadde adda eno n'avaayo n'adda wano eno bw'atyo just n'atunulako obutunuzi ku nnyumba ye ate omanya nti abaami baffe baba babaleetawo dda ne babalambuza oba nga waliwo omuzimbi asereka ne bamulaga waka nga tebamubuulidde nti eriyo ali ku kyapa awo obuzibu bwe buviira kati aba ali waka asika binyeebwa agenda okulaba ku social media tulu nambwayo ayingidde ennyumba kati ogenda kukola otya oliye na ensonga nezitutte mba obiyinza n'omugulako omusango akimanyiko nti bw'ajjira wano poliisi egenda mukwata oba tannaba kukitegeera bamukubidde essimu tebamugamba bati tebamutegeeza gwe wabawadde ennamba ye n'ennamba ogirina naginoonyeza nenjifuna naye bannange ennamba ayo nkugiddeko enkoofiira muganange nkugiddeko enkoofiira atakutya gwentya kati ye omukulu yakitegeddeko nti mujja wajja wano kusoberera oba bali mutaaca I don't know mukama yasinga omumanyi naye nno munnaye abo bonna abakazi tekuliiko agenda kusobola si kukana akasaala bakooyamba ano ka brother we Makabayi yakampa naŋŋamba muwala wange teri muntu yenna ajja kukwatako teri ajja kusobola nze ndi musabi nnyo 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 nsaba era abamanyi bamanyi nzukka nekiro nze ntera ozzukusa abantu 3am prayer nina omuntu yaŋŋamba yantuma 3am prayer musa oba omumanyi era buli wandawa 3am prayer semwanga nsaba nnyo nkowoola katonda kuba katonda gwe nnina mu bulamu katonda gw'olina sirina muntu mulala yenna nze sijja kulimba katonda gwe nnina mu bulamu yankubira ekkuba ewatali kkuba nga comment section ogiraba bakyala banno bakuwagira bali wamu naawe nabo baali babiiseemukko kati kino kiyinza okubeerawo wakati wange oba n'omwami n'abantu abamuli okumpi naye bo baali babiiseemukko ne famire z'abaami okitegedde kati bamanyi ekyokukola bamanyi obulumi bw'oba oyitamu amaanyi g'oba otaddemu obudde bw'oba otaddemu
Okitegedde maama? Nkitegeera. Ensonga lwaki bayimiridde wamu nange era buli muntu ayimiridde wamu nange mwebaza, nsaba Mukama abanjagalire. Siina kyenja kubawa naye nsaba Katonda oyo ali waggulu gwensinza gwenkeera ne mukowoola gwensula nga mukowoola abanjagalire abampeere buli kirungi. Nkuwulira mama. Naawe akumpeera ebirungi byonna. Amiina. Esaala njikutte. naye laba ovuga Haaliya. Abantu tebamanyi na mmotoka gyevuga wagibagambye dde era abakozi b'oku TV bazange. Naye laba ovuga Haaliya ebirungi byonna abikuwadde. Nange ndi mwana wa buwala ate nfaananikako. Lwaki mba sibivuga? Mwami ye yagikuwa? Yes. Mwami ki? Mwami ki? Gyali eyo yeemanyi yeeraba. Kati nze ssente zigula emmotoka nziggawa? Nkolawa? Guno omulimu gw'okwolokosa ddala gulimu ssente? Mwami ki Hadija? Oyagala kumulaba? Mumanyi. Nkutwaleyo. Abakazi mulina emikisa. Mulaba? Abakazi mulina emikisa. Ate gwe mukyala atudde mu kalina gaggati. Oduula maama. Oduula mukyala. Kati mbwako kaakabi nnyo. Oli ku nnyumba bukadde billions and billions of money. Kujjukize. Ovuga Haaliya. Teri kisinga ekyo. Haaliya. Tewali kisinga ky'oyina. Kino tusooke tukireke. Ovuga Haaliya Hadija. Ompadde nno ku nseko, gwe mpadde ku nseko Hadija. Buli abajja bakunakuwaza bunakuwaza. No, not that. Naye kati anti ndaba embeera gye twalimu eyakusika ennyo omuguwa. Egenze ekembi. Neera ne we nnaalizzemu eyo embeera tewaali mpoli. Obeera n'ebisesa? Nnyo. Nnyo nga weowulira. Show zange zaakuseka busesi throughout. Naye nakulaba ng'olina oli omwami Hadija. Aliwa yenna. Oli yali anjogerako mbunammanyi. Ssebo yagamba. Yakusalako ekigambo. Yagamba. Tebyali bituufu. Kati kankubuli yagamba mbunno nasomerako ku St. Kizito. Sigendanga nayo. Nze nasomera ku St. Mary's. Oba ya mistake ninga erinnya. Simanyi. Nagamba yali kuuku. Naye nga nga gwoli mess prefect. Wabambijjukidde. Tebyali bituufu. Alimba. Ate nsaba omwami Mukama amukwateko. Ayogere amazima. Era akulaba. Nze buli muntu yenna mwagala Hadija. Nze ne bw'oba wanvumye eggulo. Era ojja leero ne tuseka. Kyenkumanyiiko. Nze sitereka busungu ku mutima. Okuggyako obusungu bwe nnyinza okutereka ku mutima. Bwa mwanange kuba gwe nnina kati mu nsi. Okitegedde ng'omuntu akoze taata we waali. Katusooka nti tumalize omwana. Ng'omuntu akoze ekikyamu omwana wange, ng'omuntu amwogeddeko ekikyamu, kuba oyo mba nina omuprotectinga mu ngeri yonna. Teyalonda nze kuba maama we, teyalonda taata we. Mukama yamumpa buushi. Era oyo protection ye eva gyendi. So omwana wange ebyo bagamba omwana si woono ye gwe bagamba nti nno omwana siwe yavuddeko n'amwegana. Oyo ye tannaba kukikola ekyo. Bw'aba amwegana diri eweeri Hadija. Tayinza kuyingizaamu ebyo kati. Tayinza kugamba nti nno omwana siwe. Tasobola. Ekyo aba asusse. Aba asusse. Tetusobola kukikkiriza. Mmwe nga bani? Ffe nga online mulamu. Era omuntu abeera n'endowooza kati bw'aba nga walowoozezza n'akyogera. Nakibaawo nga tugenda mu ddwaliro. Naye kati firimu sitane gyetiri bye wali otugambako mutimbagano wali obijjawo. Hadija ebyo bintu nga bikadde. Byadda. Ate byebise we guba gutandika.
ali mulaafu. Annaye Mary wali mulaavu nga sigambwako. nga togambwako. Naye maama bw'obeera mulaavu ng'obeera bulala. Sifugika. Kyova tebajja kusobola. Ate baani? Bano abeetala waneno mu mmotoka bagenda. Abo nabakwasa Katonda. Wabakwasa Katonda. Nalowooza nze nina amaanyi. Ndi awo luyongoyongo. Katonda yannyambaza amaanyi n'enfuuka ekyo. N'ofuuka engo. Nze siina maanyi. ekirala. Ensobola okunkasuka n'onteeka eri. Naye wembeerako ekisa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda. Tebakusobola. Katonda oyo ali waggulu mulalamu. Kati bubaka ki bw'olina eri bajja? Bajja bange nga baagala kukola ki? Wano w'otuuse? Okutuuka kutya? Ku buwanguzi bw'otuuseeko. Naawangudde adirya. Ogenda kuwangula. Ogenda kuwangula. Saba Mukama awulire. Omanyi buli kigambo kiba kyakwatula. Saba Mukama awulire okwatulako. Amiina. Ogenda kuwangula. Kati bajja bubugambo ki bw'olina gye bali? Bajja bange. Mbawo obubaka? Yes. Bubaweereza ate ng'oli boys. Ebintu ebyo bintiisa. Bubaweereze. Adijja. Balekeraawo okujja wano. Ensonga ezo nezitutte mu b'obuyinza. Olina bubaka bulala bw'obasiba. Katonda abakwateko. Bafune we babagulira. Batebengere emiti. Essaala gy'obasomera? Lwaki nzija ebigambo Mukama? Tamanyi obaagaliza bajja. Tamanyi bajja nakyo bwe kiba kisoboka. Katonda abakwateko bafuneko ewalala we babagulira balekeraawo okulinnyirira. Katonda bwatyo bwakola ebintu. Oba abasajja abalala babawase babazimbire bagende. Naye n'essaala ebeera nnungi. Eba ekola. Ye mujja omusabira abasajja abalala bamuwase agende. Ate ekola mangu. Waliwo essaala ekola amangu. Ogenda olanga bamuwasizza ng'omukazi apadde awo amagezi gamuweddemu agamba bino sijja bisobola ng'akulekawo. Saba Mukama abakwateko. Gwe ng'omuwala omuto nnambwayo. Gano gonna amagezi wagajjawa walinako abakubuulira ekyo kukola. Mikwano, sako za mikwano gyo. Era singa emikwano gisanze wadiki. Nze ndi bw'omu ne Katonda wange. Mukama nfukamira. Ng'amagezi ge yawa Samusoni. N'agamba. Ogasaba. Era nze buli kintu kye mba ngenda okukola nsooka ninga Mukama Katonda wange nsaba onnuŋŋamye. Ekintu kino kye ngenda okukola kyekituufu. Okitegedde. Bwe kiba nga kyekituufu era Mukama nnambika nti yita wano eno ogenda kuwangula. Katonda tasobola kunteeka mu kintu kigenda kunzikiriza. Kuzikiriza. Ya. Anteekaawo. Siina muntu yenna nti yampadde magezi. Kati mu kiseera kino amagezi gange, obwongo bwange, buli kimu kyange ne Katonda wange. Kuba sigamba nti kyange Katonda yakimpa. Kati mu kiseera kino toli ku mulimu tokola obeerawo otya? Ate n'omusajja temuli in good terms. Atuukiriza obuvunanyizibwa bwo. Ako kasimayiro kanconfuses. Kasimayiro kanconfuses simanyi oba yes or no. Obuvunanyizibwa. Kati obeerawo otya? Katonda agabirira. Katonda agabirira. Katonda akubeereddewo. Waliwo nno abantu ababeereyo ne baga omuwala ono bambi embeera gy'ayitamu kambeeko kye mumuweereza. Kati bakiweereza batya? Ku ssimu yange. Kati bw'oba batebagirina. Eri 0705 78 3425. Tulina ne kampeyini ey'okuteekamu oluggi. Eri waggulu. Lwakuba gye tusula wali safe nti yo tewayita mpewo tewakola ki. Naye kati twagala tuziyizeeko wano eno.
Mukama atuteeremu ekisa. Abantu abali eyo byonna balaba omulanga gwaffe, omulanga gw'omukyalo omuzadde, omulanga gw'omwana omuwala atalina maama, atalina taata, omulanga gw'omwana omuwala ayimirira n'akola. Amiina, nsaba bakugwireyo. Amiina. Ate bambi nsabira. Amiina. Ennaku nga bbiri oba lumu. Obeere ng'otuuse ku ky'oyagala. Ate ng'oluggi ofunye lwa dream yo si lwakwenyira. Amiina. Kati oluggi luba lwa ssente nkubiddeko inginiya n'agamba agenda kujja apime, ngenda kubeera kkubira nkubulire. Ate gwe olina n'omwami omugagga ayakuwa ali ate olowooza okugaba buba bugagga tolaba y'abagagga nga bakyala baabwe bali maziga yingano mukyala Lwasa aliwa yenna kuba bangi enjo ono gwe yayanjula munaye okugaba kiva ku mutima omuntu asobola okuba nga talina naye tebamu emmotoka eriwa yonna eno ku mukolo yali makexi naye ebiseera ebisinga abasajja bakoma ku mukolo agamba sente zange zonna zintutte ewammwe guno omwaka oyina ozizaawo abasajja butusobedde abasajja butusobedde naye nti olaba Adija n'omusajja okuwa by the way Adija olina okubeera nga naawe oli mugezi. Abasajja nnyo nabo baagala okuteeka ewantu balaba nti bafuna okimanyi olumu just kubeeramu ebeera chance naye era chance yeyina okubeeramu n'obwongo. Bangi nnyo abagamba nti nno omusajja ampadde naye nga behind nabo nga balinamu mukono nga Cynthia anti era omusajja akusanga olinako wootuuse n'akwongerayo kati kyekyo kye bayita amagezi. Era kibeera kirungi omuntu n'abeera nga mugezi. bannaye mwana muwala nze nkankusiibule kubanga kati ndaba obudde buyise ate n'essenyiga akuluma. Ndi contented sina kyemmanja mpozi ekyani eky'omukyalo oli Naalongo tokinyinyonnyodde bulungi. Yakoze ekyati yazze ng'ayogera mu kamera nti nooveewo ogende naye anti olaba issu eno eri wakati wange n'omukulu. Singa era ku kyapa olabako Naalongo Nambwayo ne Ssuuna. osamudde omuyisizaamu eggaali si ggaali naye no issu eri wakati wange n'omwami okitegedde. Era naye bw'abeera alina obutakkaanya n'omwami nze sigaana mukazi yenna kukwatagana na mwami sikigaana kuba bali balina abaana ekyo tekijja kuvaawo okitegedde. Asobola mukubirako n'amugamba munnaaye nfunyeemu obuzibuzibu bwe buti naye tukyogeddeko kiti okukitereeza okitegedde. Sigaana muntu yenna era nze sigaana mwana wa musajja. Abaana baffe baleete abaana muleete abaana. omwana ono Nambwayo bannange ddala egyetiri muleete abaana bakulire wamu ate nasi kirungi baana kukulira bbali eyo okimanyi. Muleete abaana bonna beemanye okitegedde. Osaana okunkubirako essimu n'ogamba munnaaye omwana ajja muleete abaana. mulere abaana Nze ndi mukazi muzadde njagala abaana obulamu bwange Adija ndoza nali nalwawo nadde okuzaala. Njagala nnyo abaana. I love kids. That's amazing. I love kids. Okimanyi nti nno otukubya akavulu byonna by'oyogera tubadde tetubisuubira Ate batya okusinziira ku myaka gyo ku ngeri gy'olinamu effujjo ku social media okwo ku mutimbagano honestly abantu bangi bali disappointed. How? Ku muntu gwe babadde basuubira eri n'omuntu ali wano. Omukyala alina obwongo amagezi ekisero kijjudde bwe kiti ate anti kirimu yadde ekituufu. Pozi waliwo akagamba nti don't judge what? Don't judge a book by its cover.
kati njagala Nnaalongo akubire Ssaalongo boogere ng'abantu abakulu obutakkaanya obwo bwe balinamu babumalirize bw'aba nga gamba Ssaalongo takola kino amuwulirize. Nsaba ne Ssaalongo afune omutima oguwuliriza awulirize Nnaalongo. Ate bagamba abalongo tebakola ki bakulira bweru. bajje ewaka bajje ewaka. The gate is open. I'm so happy. Saba Mukama bibe nga biviira ddala ku mutima eri wansi. Paati endala nzamu open eba B eba B. Naye kati abiwulira omukulu abiwulira bino byonna abiwulira era ojja kuba oli awo ng'aleese abaana bakulire maka gaabwe. Nza basanyukira nnyo. Naye kati nze nkwagalamu balongo tetuganye kale ebyo byonna biriwo maama w'abaana asigala maama w'abaana. Tuweeyo abalongo bino byonna nga biwedde already tulina yongerayo abalala. Katonda bw'aba akikoze. Kale kati bubaka ki bw'olina eri abaana abawala ab'omulembe guno abeefumbiza be bawasizza abali mu maka? Bubaka ki? Nsaba Mukama ampe ekisa mbawe obubaka obulungi. Kyenyinza okugamba omwana ow'obuwala abakyala ffe tuzimba abasajja era buli w'olaba ng'omusajja alina w'alaga yeemu manya omukyala gw'ayina. Abakyala mu mbeera yonna ffe tuzimba abasajja. Yimirirawo ku magulu g'abiri ogambe nti mwami wange kola bwoti ne bwoti. Omusajja ajja kuwuliza. Abaami baffe bawuliriza. Otegedde abaami baffe bawuliriza era osabe Mukama amuteekemu ekisa asobole okuteeka mu nkola ekyo ky'omugambye. Temubaayo mbwera sizimba musajja no. Do your part. Ye ajja ku appreciating in the end. Otegedde oyagale omwami mu ngeri yonna. Otegedde kuba okwagala kwe kutambuza ensonga yonna. Omuntu omwagale n'ensobi ze. Otegedde muve mu bino nti abe ate wadde nga nzeebwa waliwo embeera eriwo naye era omwagala n'ensobi ze zonna. Do your part mu bulamu bw'omwami wo. Oyagale omwami wo oyagale ne flows ze zonna ezo nti kino kiri buli kimu ojja kubeera ng'okiwangula. Brilliant ate ng'okyali mwana muto kati olina emyaka emeka. Ebigambo ebikuvaamu nga byabakyala bakadde. 25 I'm making 26 mu October. Naye obwongo bukwesera bulinga buki. Naye nno famire yaffe bantu bagezi. Ate zaala abaana abagezi abiwulira Ssaalongo byonna. Ojja abantu bewaffe bagezi nnyo. Ndowooza nze ndiyo ng'omusiru. Naye ate nga ffe tulaba gwe mugezi waffe ekyo ngamba otya gwe omusiru. Bagezi nnyo. Ate ne bebi wange mugezi. Anti akola ekintu ne ngamba what? What's going on? Papa yakikoze. Ssaalongo bino byonna biraba nze kankubuulire. Nkuwadde emyaka egi ojja kumpeereza message ongambe Hadija wayogera nga prophet. Mbuki Ekyo kankyesigalize nja kukuweereza message nga tuli ffekka. Lwaki oyagala tubeere ffekka ng'abantu obajje abantu mbaseemu. Nkuwadde emyaka egi nga Ssaalongo ali mu nnyumba omwo nga muli ku dining n'abaana bwe babuka we badde no we badde eri nga muli happy.
Mashallah. nkubuulira amazima. Mashallah. Kale kankuleke Byonna mukwano tubikola. ogende weebake. Siibula bali ku HK Media. Naye byonna obimaze olina kusigazaamu Ndi very satisfied, siina buzibu bwonna. naye nnoonyezza. Nkunoonyezza paka we nkufunye nzize kiro nga nziruka misinde. Nasoose ne nkuleko soko mulimu nga nnyinza okukaaba. Nze ndi very emotional. Olaba wokaaba nange ne nkaabirawo. Nsooka ne nkuleka. Weebale kujja maama. Nsaba Mukama kulembere nguddeyo. Naye weebale kunywa. Nsaba onsange mu nnaku nga ndi bulungi. Olabe ku ssanyu lyange ettuufu. Nkukimenga wano tugendeko ku ddina nkizze tukikomera wano. Adija sobola kikola. Ogenda fuuka mukwano gwange nnyo. Olaba mbikolera bye simanyi kati olwo ggwe Mary. Kati lwaki tontwala enkya? Kale tewali buzibu. Nonzigyako ennaku. Like seriously. Oli ready? Kati soga tuteekemu ebirawo. Tokolindeko eno wiiki eggweko. Nze bwennamba. Osooka ogumire ddala mu kifo ogume. Atokyanyeenyezeka oli mpagi. Luwagga. Adija. Ya. Basikyanyonyezeka. Kati bakunyeenya. Kati banyeenya. Kuzina emmotoka ezipaakinga wano weepaakinga mu kikomera. Sobola. Tesobola. Okay, ndabika ndooza nze mutiitiizi. Kale mukwano kankusiibule. Byonna ebyaliwo kati singa tuli wano. Katonda agenda afunza ebisinga. Omanyi Katonda bagamba Katonda akolera mu kiseera kye. Mu budde bwe. Mu budde bwe. Kati bw'atyo agenda afunza buli kimu. Waba nga waliyo ettabi erisigaddeyo n'alisika n'ateeka wamu bwe bati ne gubeera omuti oguteredde. Kyenkwagaliza ekyo. Amiina. Era kijja kubeera. Ate gumulise n'ebibala. Bijja kujja. Gumulise. Bijja kujja. Kale abalungi abali ku HK Media mutukkirize tubasiibule. Ono ye Mary Nambwayo yenna abeera amwetaaze mukwano osobola okunoonyaako nja kubeera mu kutuusaako bulambalamba. Si bwe kiri mami? Tuli ku kampeyini ya Luggi. Enamba yagikusomedde oyagala giddamu? Osobola naawe ngibagamba. Teri mu ssimu. I'm so sorry. Naye ng'ojja kuwona nsaze okuwulizaako ku Mary oba okubaako ekyomuwa eri 0705 783 425. Beera ng'omunoonyaako bulambalamba ajja kubeera akufuna ereeta Mary. Kale bannange munzikirize mbasiibule bw'oba oli mpya ku channel eno nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Nze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum. Ate Kigozi nze ne Bukenya. Nze nabadde ndowooza Bukenya ye mukwano gwa Suuna nga manyi buli kimu kyaŋŋamba kye kituufu. Si bituufu. Ebya Miss Prefect si bituufu. Si bituufu. Yagambye ki ekirala? Ebyokubeera yali chef ku ssomero ng'afumba mmere. Alimba ssomero ki? Nze sisomerangayo. Awe yatulimbyemukko. Ate ebyakamoga ekyapa. Nti ki? Nti ye yakola ekyapa n'akuteekako. Ebyo si bituufu. Nga ye ekirala nti Suuna Ben yabadde agenda ayingiza omukazi mu nnyumba. Ekyo si kituufu. Omukazi tazze n'apaakinga waneyo n'akulingize. naye era tayingidde. Naye bw'ali omukazi kati yasaze mugambo ki? Tugende ne kyeyayogedde. Bituufu si bituufu. Tugende ne kyeyayogedde. Adija. Bannange kakati tokumbulire nga tunyumyamu ng'abantu. Mwabadde eyo ng'ebintu bikugwako. Gamba mmee. nga nkulaba nga nsooka mpulira bubi nga mpulira ekintu kinyiga. Kati nensooka nenkuwamu olunaku nenkubira Jose ne mugamba gamba Mary ngenda mukubirako ku ssimu enkya. Kwe kukubira ku makyako. Thank you. You're very welcome. Thank you for being there for me. Nina ne mukwano gwange ambeereddewo ennyo.
bamuyita Betty Namukwayo omumanyi. I love her. Really? I love her. Wow. Mukwano gwange. Yasaasaanya eggulire. Kyokka nno namugaana. Namukwayo omugaana okusaasaanya eggulire n'akuwulira. Namukwayo namugaana. Omulimu gw'omukulu gwakusaasaanya kati tasobola butalisaasaanya. Namugaana. N'aŋŋamba nno olina okuva mu mbeera eno. Omanyize nnyo oluusi neesalirawo nga neesaliddewo bukyamu nze omutima gwange guli so soft. Otya mangu. Sitya naye bwe ndaba ekintu nga Gwakisa nnyo. buli so soft kati ye Namukwayo bw'aba asazeewo Asalawo lumu. naye nkaagala nnyo kakwano kange. Kali very Kabaddewo nice. nnyo mu mbeera yange. Yaliwo nga ndi lubuto. Yaliwo mu mbeera yonna. Abaddewo. Yafuuka mukwano gwange. Yava mukwano n'afuuka muganda wange. Era oyo wanjogerako ekigambo. Kiba kituufu. Kituufu. Mukitwale. Temuddamu kumbuuza. Mukitwale. Straight away. Oyo mukwano gwange bwanjogerako ekigambo. Mukitwale. Mukitwalirewo. Kuba talina kyatamanyi. Kituufu. Era bonna aboogera kino era batunatanga mba mubijjawa. Kale lwaki mutulimba? Oyo yamanyi kino kyendi. Wow. That is good. Namukwayo tumiddeko nnyo webale kubeererawo baby girl. Ayagala bambi Namukwayo. Era naye bw'afuuka mukwano gwo osobola okifiiringa that she's a friend. Wow. Kubeera saagala nze muntu asembera nnyo mukwano gwange. Nnyo. Olaba kati onyigira ku mukwano gwo kati olwo wali. Anti kyali wange bambi. Ewwa. Kubajja. Nze bajjange sibalinaako buzibu. Tobanyigira.